Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Our science as Africans is not primitive. It's way advanced. In the olden days, our witchcraft was not on each other. Our witchcraft was weapons of war. Yeah. We used to have magona. Yeah. Makona edu anga asiri okuroya. You bewitch someone because he's bought a car. No. They were used for military purposes. Our ancient power in the past were powerful because we were grounded. We were powerful because we ruled ourselves. We were powerful because we had land. We were powerful because we owned our pharmaceutical council and pharmaceutical yards. We were powerful because we had our own midwives. We were powerful because we had our own economy. We were powerful because we had our own calendar. We're powerful because we had our own celebrations. We're powerful because we had our own God. We're powerful because we had each other. Gogo, we're powerful because us and nature were one. So this whole thing of us beginning to talk about an African renaissance. Renaissance, yeah. I'm an African while you're putting on a tie and a jacket. I'm an African. I owe my history to the hills and the valleys and etc. And you have a jacket and a tie on. I'm an African. I'm an African. You just take off the damn thing. Just remove that damn tie. And be African. Ompya omulungi mbaniriza ku show bwangwa nenono Faroida Gemanya gange
Kyasanyu nnyo era ndi wa mukisa nti ye show esoose mu mwaka ate era nga njituddemu bulungi nnyo. Nsuubira nti muli balamu, abamu ku mmwe mwandibaamu obugonvugonvu naye for as long as okyayina obulamu. Mbaaniriza era nga njagala okubategeeza nti olunaku lwaleero Lwakutaano, ennaku z'omwezi ziri 3 omwaka tuli mu 2025 omwezi gwa January. Banaye mwebale nnyo kubanga ate mutambudde naffe okuva wali we twatandikira show eno mu mwaka gwa 2020 ate paka wano we tuli olunaku lwaleero. Njagala okubeebaza mmwe abatandika naffe ate nga mukyatambulira ddala naffe, nammwe abatwegaseeko nga show etambuddeko nammwe tubasiimira, tubeebaza n'okubasuubiza nti wano tetuvoola wabula tujja kuyiga na kwongera okubamanyisa. Tuba tutudde mu buwangwa n'ennono kosa n'empisa buli Lwakutaano essaawa zibeera 2 paka ssaawa 4. Tuba tugezaako okulaba nti ate tusharinga ebyo bye tuba tuyize oba bye tumanyi nammwe sobola okuba nga ate tuzimba ensi yaffe. So nno gwe munnange atannatwegattako keekadde bw'oba otwegaseeko osobola okuba nga ate oyita banna abalala, osobola okuba nga toyigira wamu. Njagala okubaagaliza omwaka omupya ogw'emirembe n'essanyu ate sobola okulaba nti ate tugezaako okulaba nti tukyusaamuko bwe tubadde tukola emirimu gyaffe omwaka oguwedde, tuleme kubanga ate tufuna the same results ne guno omwaka gwe toyingidde. Nga bwe kiri bulijjo omu studios mbeera ntuddemu n'abakulu 3 okuli Mukosei Arnold Anthony ate Muzeeyi Apollo Sebutinde ne jjajjaffe Bazanya Nengo. N'olunaku lwaleero mwe bali mu studios ngenda kubanga ate mbawa akakisa basobola okulaba nga ate batulamusaako we banaamala okutulamusaako bajja kubanga ate batukolerayo ka glimpse ak'omwaka nga bwe gubatambulidde. Awo nno show yaffe ejja kubanga etandika mu butongole. Ndowooza videos zaffe ze tutandise nazo muzirabye bulungi nnyo. Oba badde otugoberera osobola nawe okusobola okupredictinga kiki kye tugenda okubanga ate tuleeta olunaku olwaleero. Ngenda sookale mukulu Mukosei Anthony asooka okulaba nga abalamusaako. Awo nno Muzeeyi Apollo Sebutinde naye ajja kutulamusaako. Awo nno ate jjajjaffe naye atulamuseeko. Kwaniriza Mukose, happy new year once again. Mukama akikubalire mu guno omwaka. Amina. Mwana wa mama nsangaala era mirente eri nsagambiza era mwena abali eyo mbayisaamu akanagansi okuba nti n'omukuzi gwa leero tuyidye okuba nga tutandika omwaka 2025. Oyo mwena zaati atera okunsekerera buli lwentandikira mu Lusoga. So ayenze mirente eri era mbayisaamu mwena akanagansi gye musinziira okuba nga mutulondoola mutugoberera. Ninze Mukose Arnold Anthony era nga ndi muntu wonkoli da TikTok TV era nga omumbeda bw'abakobye tugema omwaka gwa kutaano nga tutambuza era nga tutambuza ensonga ey'obuwangwa n'ennono. Tubeebaza mu mbeera etali ya buliido nti mwena abatandika niffe omwaka ogw'2020 nga tulina omulangira Nakibinge Ekekimbugwe ng'akayo tugemya Muzeeyi Apollo Sebutinde memala awoni empewo datugereza datulondera dadaga ife bazana bagana mweta Bazana Nengo aife tebango eyo ebampala. So Bazana n'empala okubanga atwegaitako. So mba musangaavu era abasoga bananga mwena mbategeeza nti ninze ambassador gaimwe abakiikirira mu mbeera neno. So mungane namuse kuyisa ife kyabazinga abusoga kisoga secretary wansolo igali ante itali wansete gayigombulizi omukulu kutagala mpika lulimi lwante tulityanseyi bweni bwamwiko tiputakato lugirwangada ofuna mu kifuba nti baba bali kwa kuikonero ife tuna tulieno okuba nanti tambuza Olusoga era nga tambuza episode ife obulombolombo neno ya ife oboli yawo nako obuntu n'obuntu bulamu we bali kwa kuikonero ife dokutambula niwe paka mu buntonji ensa nensa ebyanda n'ebyanda. So kale mungane
nanirize Mzee Apollo Sebutinde atulamuseeko memaleni tubone enteekoteeko y'omukuzi gwa leero bwenatambula Mzee tusangaire webale kunyira mwaka myaka 2024 twamaze n'ebisoomoozo ebyendawulo aye tandise 2025 lamusako mboneka ife omukuzi gwa leero sense nyabasinkana n'abantu baffe bonna bwetukyayota akasana kasika bakanjuba era mbebaza basobodde okugumiikiriza byonna ebibaddewo mu mwaka oguwedde ne mu ntandikwa y'omwaka guno byonna ebinaabaawo tubigumire baba bagamba nti gumira mugumirenga ekiriwo mugonderenga abafuzi kimwagala kikole ki kibasanga mukyali balamu naye ndi musanyufu naye njogera y'abatiitiizi kuba eriyo abafuzi naye ndi musanyufu nti bannaggwano bwe nali nzija wano nga mukulu Nakibinge era mutumidde nnyo bwe yampandako eddusu ery'okujja wano mu bonna be yali awulira yandeeta nentandika okwogera nga olulimi lwenjogereramu lwa waggulu era bangi balwa okutegeera naye bwe tugenza okumalirako ezzooba ly'omwaka guno oguwedde ng'abasajja batandise okuva nti abaaye nti abayudaaya abatuufu baali baki baali baddugavu ne Yesu yali muki muddugavu kale ekyobutamanya ekyo wane waffe twakifuna olw'okuba nti ffe bannyini muti ogw'obwa Santa n'ekitundu kya Santa Maria kya Namunswa ekimu kyonna ffe tukikola ki ffe tukirina naye olw'okuba nti waliwo akawaayiro Jesus kaayogera sajja kudibya byaki byabuwangwa nanono byabuwangwa banono ebya Kaisaali bisigale bya Kaisaali n'ebya Katonda ebenga bya Katonda muddukira mu Kaisaali ne muyingira mu Kaisaali okunoonya ensimbi zentalo ezo zolaba ezitandika mu Vatikaani okuviira ddala eri ku ntalo z'aba Crusaders ezaali mu Catholic Church ne Orthodox Church okuva mu Greece era entalo ezo zikyatambula naye olw'okuba nti abantu tebafuddeyo okunoonyereza bange ezo entalo ezo zitandika mu 315 nga negundi tannaba kujja Nabbi Muhammad kubanga Nabbi Muhammad yajjanga wayise emyaka 15 era entalo ne zeeyongera ki okugenda mu maaso kati abantu bagirina ebintu bye balaba nibyo nga tebabifuddeeyo kubanga tulina ekitundu kye tutabadde nakyo likyagamba nti bwe muli ntegeera ya bwongo bulitambulira mu bbanga ng'empungu n'alisaba ennyo Abaganda wano we tutambulira tusitule obwongo nga tuzzeeyo ne tweyakisa nga Bayibuli bwe tugamba nti mudde muyite makubo ag'omu nsozi nga ffe Bazayonisiti abaki abatuufu abaluuta nsozi naye ebigambo tubadde tubibakiza naye nga n'okubitegeera tetubikola tetubitegeera naye bwe kibanga abazungu bennyini bavuddeyo Abayiraani bavuddeyo Putin avuddeyo mu Europe Bayero ni Masiki bonna bonna topic eriwo Papa agati abange nti enyinza okuba nga nze nsembayo kitundu nti kiddayo mu bannyini kyo kati njagala abantu batandika okuba nti tuba bumu n'okubikula ki obwongo tuleme kubeera mu bino kati nga bye mulaba tugenda mu nkuuka sikyali badde ki tujja kujjawo awo Mzee Apollo njagala ntambule gende ewa jjajjaffe Bazanya Nengo nasooke atulamuseeko awo show yaffe tujja kubanga tugitambuza mpola mpola abatuuliriza n'abatulaba mwebale kusomoka na kusiisa kubanga tulaba amagera amajje amalungi yebale oyo abasomosezza amayengo ag'omwaka oguyitibwa ogwayita oli ajja kumbuuza lwaki ŋŋambye omwaka oguyitibwa ogwayita omwaka teguyita naye ebiro bye biyita
era tebagukulisa muntu lwansonga batalwanagana nago naye bagwebaza bwebaza nti weebale kubanga okyatambudde wamu n'obudde kubanga obudde tebuyise buba bukyali ki oyo abagalamidde gwe bagolodde gwe bakulise omwaka nti ogukulise naye ffe mu lulimi olwaffe olw'abaluuta oba olw'abasalaziba tugamba yeebale oyo akusomosezza ebiro ebizze biyita tetubala myaka kubanga netutula netugamba tewali amanyi myaka gye miki mituufu lyomu amanyi biro bye kale neneyongera okwebaza mwenna abazze mutugoberera mu biro ebyenjawulo okubanga mutuwa obuwabuzi bwammwe okubanga mutuwa ebiroozo byammwe okubeera nga mutambulira wamu naffe mu mbeera ey'ebyenfuna mu mbeera ey'ebyendowooza n'entegeera ne mubanga mutudduukirira buli lunaku lwe tuba tubakubidde omulanga mu ngeri yonna yonna eyeetaagisa era ne neeyongera okwebaza oyo muwasse kinnoomu omwana ow'obulenzi omwana ow'obuwala gw'omulangira gw'omumbejja gwe saava ne naava mwenna abatudde ku wankaaki w'eggulu olw'emirimu gye muzze mukola egy'enjawulo era ne neeyongera okwebaza mwenna ab'ekitongole eky'Alternative Digital mwebale kubaawo mwebale kubeererawo nsi mwebale kuwa nono n'obuwangwa saako n'obulombolombo ekitiibwa kyabo ekibugwanidde bwe nali nzija ku show eno nasooka nenfumiitiriza nembuuza birungi ki ebigirimu nebuuza ekibuuzo ekyokubiri kusoomozebwa ki kwendisanga bangi beebuuza lwaki sitera kwagala nnyo kutuula mu kamera ekyo kya nnono yange era tteeka lyentambulirako sitera kwagala nnyo kutuula mu kamera okwawukanako ne bannange abangi nti nze ntambulira ku ssemateeka wa butonzi oyo abaŋŋamba nti kino kye kiteekeddwa okukolebwa mu kaseera kano kino kye kiteekeddwa okukolebwa mu kaseera kali naye ate ekyenjawulo ekiriwo sigaana muntu kuntunulako mu mmunye naddala oyo aba afunye akadde n'atuulako mu bwanga bwange nga nnamula gy'ali oba nga nsuula akagambo ak'enjawulo gy'ali ne neeyongera okwebaza oyo Namugereka Ddunda Kawamigero oyo ajjudde ekitiibwa n'ettendo okubanga akyatukubiddeko akada nga naffe tukyali omuwemba ogutambulira mu abo abalamu nga n'enkwe zikyatukubira enduulu kale buli omu yenna gy'ali sijja kukoowa kubeebaza saako n'okubeetondera ebyo bye tukoze nga tebituukiridde nga bwe byali badde bituukirira nange ne neeyongera okubasaba nti temussa mukono tukwatire wamu tugguze omugugu gwaffe tulabe nga ffenna tutuuka gye tugenda nti agali awamu gegawala obuufu olw'ensonga eyo tetukoowa tukande kukaatiiza akagge wa muwanga paka wali tutuusa mu bwasse bingi bwa bintu oba obwasse wamala obwamala ensonga n'ebibamba weewaawo bannange kale weewaawo nnyo nnyini ddala naffe tusanyuka era tulina essanyu ly'amaanyi okubanga abajjajja bakkiriza tandike naawe omwaka omupya nabadde mweyaliikirivu oluvannyuma olw'okuba nti ensikero gy'oba naye ebadde so tight ngamba okutandika omwaka nga jjajja tetumulina naye nafunye essanyu nafunye obubaka akawungezi kajjukusa wanga 11 nentegeezebwa nti wooli so kirungi nnyo nyini ddala ensonga nnyingi ezibadde mu mwaka oguwedde mbadde nsaba tunagera ku mulamwa gwa leero kuba omulamwa gwa leero olaba bu vidiyo obwo tugatambulira awo ffe nga Abafirika mu mwaka guno 2025 biki bye tulina okutunuulira ennyo enkaliriza mu mbeera yaffe nga abantu
okutumbula obuwanga waffe n'okuddayo ku luberyeberye n'okuzimba empagi kubanga mulabye akavidiyo kali akamu nga omuzungu empewo ezimukutte nga naye abiibya ku mazina agaffe ng'olabye ddala nti ekitwawula ye kkala naye empewo zo zitulaga nti zo tezaawula kkala so tugenda tambulira awo okugatta omuzungu omuddugavu fenga abalina obuwangiro fenga abalina obuyinza fenga abalina amaanyi tulina okukola okusobola okulaba nga tutumbula n'okuzza ennono waggulu mu bbanga oba musoga kyalibadde mu buntongi so njagala buli muntu ampeeyo escenario oba embeera oba story emwemu omwaka oguwedde eyamukwata omugamba oba gyalaba nti yali nsonga nkulu nnyo mu mbeera yaffe ey'ennono abo bantandikirayo wamuzeesa butinde omwaka oguwedde ogulabye otya nsonga ki gyolaba nti either yakwatibwa bulungi either wano oba wabweru omu bwakabaka bwa Buganda oba yakwatibwa bubi nga yewali badde wetagisa okubaako engeri gye tugikwata obulungi okusobola okutumbula ennono yaffe ekintu kyensinza okulaba obulagajavu bukyali bungi omwaka ogwedde tetulinaamu kubanga ekisembayo obukulu be bantu okusomesebwa omwaka ogwedde tewaliwo kyatuukibwako wewaawo mwalimu entandikwa zaazo zokaya n'akabaka bamuze okumujja si gwe gwali ogwo mwaka okumujja Namibia wawawa naye era tugenza okumaliriza era ekintu kikyalimu kwaliwo okwoza kabaka bamuzza waliwo okwoza naye ate naye babadde bamaliriza ne bayanika mu ttaka teriyo Paris nga erina n'eddomu twekobe mbakubira bidongo teriyo ekyo ekintu ekyo abantu bakirabanga akantu akatono kubanga kasaba singa banywa omwenge ne batandika okubikkula entimbe ebyo byonna biki kyembagamba nti tukyali mabega kubanga tugenda kuweza nze ngenda kuweza wano myaka ebiri kyensuubira ne mukadde wange bazannya nengo naye ali myaka ebiri ku correspondence ye tasobola kuvayo kukola ki naye nga Nakibinge bwe yakireka amalandeete era bwe kyakola ki mengo tewabulwa ng'ate eyo institution kisumuluzo ky'amaanyi nnyo eri eggwanga lino kubanga tetujja kuwakanya nti kabaka tabaawo Ssaabasajja abaawo mu Buganda akola ki abaamu ng'asinzira mu bwannaŋŋanda naye alteration gye bajja bakyusa abantu ne bakola ki ne babula ne bakola ki nakati bakyamukozesa ki ensobi lidde kabaka tagenda mu bintu bifaanana bwe bityo tagenda mu biduula ekyo kibeera kyatwekisize nnyo kubanga abantu bwe baali badde basituka nga ate amazina kulondebwamu bantu babuvunaanyizibwa nnyo okugenda mu lubiri mu nnyimba nga ddala nga zezo nkole ki za nnono naye ennyimba zino ez'ekimansulo ez'ensi kabaka n'abeera awo ffe nga ffe zinange nina mistake zenkola ki zokola ng'omuntu era nagudde kubanga buli lwonywa ku ntabaaza bakadde kino nkyogera buli lwonywa ku ntabaaza bakadde ak'okulukuusi ofuna ebizibu biki bingi nange nagenze mu busamaavu nengenda okulaba simebi fireworks nengwa mu kinnya balasiga byogerako eyo muzeeyi nengwa muki mu kinnya namirembe awo we nagwiridde mu kinnya ku kyaki nga sirowooza nakuba nti awo waliwo ekinnya ku kyaki awo waliwo ekinnya naye n'abadministrata bakyaki tebamanyi nti weekiri nkugambye kiri ekintu nawe tosobola kikkiriza ndi wekiki kubanga waali baddewo omuntu alabirira that area ekuŋŋaanya ki kiyinza n'oggwamu omwana n'afiiramu nakiguddemu lwa busamaavu
Byebintu Abaganda bekyakola ki mtambuliramu ulidde kati bwe tunaba tetunaba kuddayo ku drawing board nga ffe abali ku integer ya ground 0 ku Aquarius waka kati Buganda yali badde yayanirwa nnyo ne temunaba kuvaamu codes ntuufu bali basajja kuzikola ki baka kati kyogerebwa ku YouTube kwekiri topic eriwo from Vatican Bagament with the lost jewels they were blacks bali bachi ninga Abaganda wetuli we are the jewels febo kwa kaya kana era feba Zionist abaluta nsozi yali badde topic yali badde ki topic nga tumalako omwaka abange nti abasajja bagamba ffe ne tubyogera era bisigala kumpewo nga tewaliwo babikoze eki babijjemu nnyo makulu kyetugamba abantu nti oba wakyaliwo obuzibu ki batugezako bagamba ano nti abaye mukume ebyoto mweyakise mukume ebyoto mukole ki mweyakise kubanga n'abaakuma ebyoto abawala be baawa emisubbaawa amafuta abalala bamanya nti abalungi nnyo ne baakisa omuliro ne gukola kyamafuta ne gabagwako paka oli yagana naye siri mulungi nnyo era oli yajja yase nga ayagala omukazi ow'okuwasa era gwe yagenda naye naye ffe kubanga wano ebbanga lyemazeewo ne mbagamba abange tulina ekitundu ekyatusalibwako ekitundu ekyakasolya empagi zibadde zirimu pole shift zensimbu lyeddalu ebibadde bikola ki nga balabo bagamba nti obwo bulwadde ki bulwadde bwaffe naye nga ate tebamanyi nti Omuganda alina ekigambo kyajjayo naga nti omulalu wakola ki wakwatira gwojja nolowooza nti omuntu mulalu naye ng'ensonga gyayogera nki ntuufu kakati awo nekiba nga kitusaze ate kitusalidde mu Bwakabaka bwokka University Makerere kwa Ivory Tower kuliko ba lecturer kuliko ba fellow bonna tewali ayamba bonna tewali akola ki ayamba kakati ba intellectual wabasoma bawa degrees ku university bo bali luddawa nabo abazibawa ekitegeeza bonna bantu tebamanyi Katonda tebamanyi ki Katonda hina wulidde omukulu w'embezi w'eggwanga yabadde ayogera ki nti mu East Africa bwe muli abantu abatanoonya ku astro naye nga tefe abamanyi nti ebizungirizi byonna kamandi yabyo bali wano we babeera era maazi lwe yadda maazi yali yabalemu okutuukako ng'erina pole shift nga bagisika Europa yagisika n'egitwala naye bwe yadda okubuusa ebizungirizi ebyasooka ekyabangereza n'abaki bye basooka ne bibula byasituka nze nga naakalaba bwe nti ku BBC baga nti basitudde ebizungirizi bigenze ku maazi ne bibula paka Abamerikani baddayo ne bakola ekizungirizi kye bayita Phoenix ekiyuka kikola ki kibiraba naye n'omugaso gw'emunyenye y'amagulu nyondo ey'amaazi Abaganda tebagimanyi kale jjajja waffe tusigire ekifaananyi mbeera ki eyakuyisa obulungi oba eyakuyisa obubi mu line oba mu lukoloboze olw'obuwangwa ennone empisa olulimi obulombolombo ak'obuntu oba obuntu bulamu Mudaaza n'ezzooba n'emigereka egizze gitambula mututambulira mu buliwo n'obuyise funye okusoomoozebwa nga nja kwekubira nnyo ku kitundu ekyabayigiriza abatusomesa ensonga z'eddiini nja kwekubira nnyo eyo ate mmale nekubira ennyo n'eno muffe mu buwangwa n'ennono n'obulombolombo ti ekitundu ky'eddiini kisiize nnyo obuwangwa n'ennono okubanga nti tukola bintu byanzikiza oba bintu bya sitaani omuntu wayogera ku buwangwa
nennono ng'ali mu buufu buli oba mu buuyi buli bagamba oyo mulogo nga kyo tennatandika tulina akagambo ke tubali twogerako ne kojja wange ne muganda wange mukulu Apollo Sebutinde we mugambidde nti ekiro ekimu we nasisinkana omubuulira njiri ow'ekiwaayi ky'abalokole nga we kigambibwa oba ekirambikibwa nangamba nti kkiriza Yesu va mu busamize namubuuza ekibuuzo kimu nti obusamize kye kiki ne musomerayo akantu kamu ne mugamba mu bayibuli mwekalira ne mukulu Apollo atera akwogera nga kabagamba nti we muli ntegeera muli tengejjera mu bbanga ngaki ng'empungu naye ekigambo ekyo muli tengejjera mu bbanga ng'empungu bangi temukidisayifayinga mukitegeere okutengejjera mu bbanga ng'empungu kwe kutambulira mu bwamwoyo obw'ebirowoozo n'okutegeera kwaffe kubanga empungu etambula n'ebirowoozo byayo n'okutegeera kwayo konna konna y'ensonga lwaki esobola okuwandaaza ng'eri eri waggulu n'erengera ekiri ki ekiri wansi omuganda n'akugamba ekiyita waggulu otega ki empungu terya biki terya bire kati tukkirize tugaane munaddiini ali eyo maseeka pasita faaza devulandi weetaaga nze ow'ennono n'obuwangwa kubanga nze mulandira ogunyunyunta ekirungo ekiwaggwa omuti n'amaki n'amakoola tiyekyanenyi gye tuzze tufuna ti okujja wano ffe tetujja nti twagala byanfuna okujja wano tetujja wano titwagala tuyise obudde nti akaŋŋende mpise obudde okitegeera nti ogamba nti kanzije nkola ogwantumwa ngutuukirize tiwe bwe naafuukira eddoboozi eri abo abatalina ddoboozi lyange siganye bw'otujja no mu buwangwa n'ennono mulimu ensobi nnyingi ezijja zitambuliramu eza bwakaatu etuume oli n'aswaga buswazi kubanga agala naye atambule mu kitiibwa kiri n'ettendo liri nga munaddiini bwakola ki kubanga olwaliro omukulu mukose osobezza nze kyekikutwala ewa faaza omwetondere gwe okifumiitirizaamu ani yali badde omutuufu okwetondera gwosobya oli naakugamba nti omu ku bannabbi abogerwako mu Qur'ani yasibwa emyaka 5 naye olunaku lumu yayonoona kikkirizika tifena tutambulira mu miri egisobya kubanga twatula mu kitundu ekyobutonzi obwali obutukuvu ne tutula mu kitundu ekyobutonzi ekyali ekituukirivu ne tujja ne tutula mu kitundu ekyobuzaale obwalimu obusobe kyensiiba njogerako nga mbagamba ekitundu ekya Nakalaama oba ekitundu ekya Nakaliika lukowe okitegeera ekitundu ekyo ne tujja ne tutambula mu kitundu ekyobuwunde ekiremye omuntu w'ennono ekiremye ne munaddiini okugattaganya kubanga olwaleero nja kugamba nti eddiini sigivumirira ate obuwangwa nabo sibuvumirira naye ensobi ezitambulibwamu mu bbunga tuvuganya mu buyinza n'amaanyi mu nkole waliwo olugero olugamba nti omwana abuukira ennyo atera okunuubula enkoni nja kusabika nti omwana abuukira ennyo okukira kitaawe anuubuka nkoni ate mu Buganda ne tuba n'olugero olugamba nti obusungu tebumala busungu teri akubira nsiri weekusifu nfuna bulungi obusungu tebumala busungu teri akubira nsiri ki weekusifu bwekulumira ku liiso osobola okugikuba oluyi ate oba ogenze mu kabusikiiri nekuluma ewaziba yatosobola osobola okugikumirawo ne bakugamba era abantu be bamu nti mu zzaaliro tewaba mbeerera
Titukkirize tugaane ffenna olutalo lwe tutambuliramu olw'okusoomozebwa lwa miki lwa mibiri na myoyo naye obwakatonda tubutegedde tutya bukyava tukuba wano omulanga nga tubeegayirira nga tubagamba tibannange mujje tusooke tutuule ffenna kubanga agali awamu ge gawala ensonga titosobola kuba musiru nange nemba musiru sisobola kuba mulalu naawe noba muki mulalu naye bwe tutuula ne tutema empenda ne tukkaanyaako naawe gwe munaddiini ali eyo nekubuulira gwe kyotategeera mu bwamwoyo bwo ali tojja kukiwakanya kubanga ffe bye tusomesa olwaleero tetulina ssomero lye twabikola ki tutagenda kubisoma ng'omwepisikoopi nga gwe dukutuulu nga gwe sheeki nga gwe sultaani nga gwe bishopu olina essomero mw'otuula n'osoma ekyo kiki kyosomesa abaala ekiwandiike naye tujjukire waliwo etteeka erya bayasinensi nsubira lunaku olumu wano jjajja yababuuzaako akantu ako ku tteeka erya bayasinensi eryakyekubirira nti olwaleero mwanyinaze omulungi osobola okuwandiika akatabo ng'okawandiise kusinziira ku gwe kyobadde okola ki kyolowooza kyowulira ne kyolowooza mu mmeeme eyo naye ate weebuuze oba ozzeeko eri mu biroozo bye bituufu ebyokwakaayakana emunyenyeyo kyekugamba kyekituufu ekyo kyoba owandiise tukkirize tugaane n'emmandwa ziwabulu lubale oba bamutuuza ku mutwe bamubuulirira ne bamugamba nti jjajja oli mu magera ag'ejjina oba oli ku jjoba eryakalaba amalengerero gwe gw'otambuliramu tukkirize tugaane omwoyo guba mukadde naye gutuula mu mubiri omuzaalirwana guno ogwakati gwe tulabako ekyo kye tugamba nti ekiriwo ti omwoyo gwo gwali muki mukadde naye ate mu musaayi gwo mulimu emyoyo emikadde gwe gyotasobola kubala ki magera olwaleero n'oŋŋamba nti kutula emizimu gyewammwe kutula emizimu gyewammwe kutula emizimu gyewammwe oba emizimu gyewammwe kutula enjegere toyina maanyi na buyinza bukenenula misuwa gya musaayi guno gukola ki okulimu kubanga taata ne maama bwe bukola obuwunde okiwulira taata ne maama bwe bukola obuki obuwunde obutonzi lyettaka lino lye tutambulirako kyekimera ekyemmere gwe kyolya yenkuutaaza bakadde gy'oyiwa ku mwoyo kyekitangaala ekikukkako bwe buki tosobola kuwakanya butonzi kino nakibagamba nti omwana asobola okutuula ku bisambi bya nnyina nga mwana wa bulenzi n'ajjayo ebbeere lya maama naye ate omwana ow'obulenzi ow'obuwala asobola okutuula ku bisambi bya kitaawe n'amuka ebuufu kana tekiri mu butonzi naye kireetawo obutonzi obwo okukyukakyukana nti obwongo buli bumanyi nti ennyindo weewulira ekigisoomozezza ng'akagole eyasimula kyovula abakadde baffe baakeeranga nga ku makya n'atunulako mu kisenge alabe oba omwana agenze ewasaani saabayima nti yeesimbye bwantoogo n'abaana ab'obuwala nabo baabakeberanga balabe ddala eri bandwasi oba guli bamuseeko okitegeera naye ffe tubitaddewo mu mabbali ne tutakola ki kubanga ojja kumbuza ow'obuwala yakeberwanga atya yayinanga okukeeranga n'afuna wattulula ofunye bulungi bwattulula era eryo lyabanga tteeka kyekyalaga obutonzi bw'omuwala tibwakedde ku makya nattulula eddoboozi lyawukana ery'enzitululo kituufu likola ki lyawukana omwana ow'obulenzi bamutunulanga balabe nga ali wa ssentoogo tali wa ssentoogo lwaki olumu yeetakulatakulanga awo ne bagamba nti tuddeyo tutuule tunoonye mu bw'omwoyo
ewa maama foba ow'omwoyo guyitibwa Nansi kuba Nagawonye nannyini ttale ne banoonya akatuntunu ako ne bajja ne bakateeka mu liiso ly'entoogo. Jjajja kankwateko kansimbewo effumu katono. Omukisa gwaffe gubadde omukisa ogwo ngomu abaddugavu gwali omukisa ogwo naye nga gusigalayo mu buwangiro. Bano kibafuula ki? Ekitundu kya sitaani. Singa abasajja bali ku musimbi gwe balina ng'emmeri emu eri mu biliyoni za dola 18 n'okusoba, singa Lubaale yali agulwa ssente singa yali akola ki? Naye abantu beebaze nnyo Katonda bafukamire bavuuname bayongere n'okkuma ebyoto. Abasajja bali okuba nti tebalina DNA ekola kkobaane gya Katonda. Era bwe tuzeeyo ne tutakulako ne tuwenda ne tuggusa ensonga bayayaana bokka. Bayayaana boki? Bokka. Ddala Africa ffe abaddugavu tuli ki? Tetulina kye tuli. Tetulina ki? Nze nulidde ebintu bingi nnyo naye tetulina kye tuli. Ekirabo kyokka Katonda kyatuwa kimu musaayi nakola kobaaneri. Era kituufu nti alibeera omuddu era alisigala muddu. Wadde bapanga ne bakola ki? Ekyokubiri kyendabye kyenzudde mu bulamu bwange teriiyo kintu kibi nga kuyingirira mu kitundu kya byanfuna nga muzzukulu talikikola ki? Talikigabana. Bajjajjaffe bakola ebintu bingi n'ennyimba bazimba. Tebabazire nnyo abatusooka. Balwana nnyo entalo naye bamenya dynasty nga ya Bwakabaka bwansi. Ya Bwakabaka bwaki? Bwansi. Ne bakwata omuti ne bagutema ne bagusula buki? Ne tukutteko katono nnyo bwe myaka 2 mwegi. Kati bali batandika okumanya nti waliyo abantu abaabula da Lost Angels Jewelers. Abantu abitwalanga ebintu ekintu ekyokuzanya. Naye teriiyo kya muwendo nga muntu kuuma buwangiro bwe. Tekiriiyo. Omuntu alina obuwangiro bwe abeera muntu wa bbeeyi nnyo. Bw'obanga otambulira mu kitundu kya kunyaga manya nti teri alimanya olwaleero gw'onyaga naye obwo obunyazi bwo bugenda kukuba abazzukulu bo kubanga sikyali kikyo. Kyova banza olina bwangamba nti muzeeyi akuyita agenda kuwa biliyoni za dola 3. Sisobola. Because I know whom I am. Manyi value toyinza kungamba ngende mu State House nsabe sente. Kudiru ki? Bajja zikuleetera. Zinkolere ki? Byempise mu bibadde bingi enjegere biki nkubiddwa emiggo nkoze ntya Katonda yakola ki? Jere abalamu nagudde mu kinya mu nyingira y'omwaka. Singa Katonda teyabadde tankuuma singa mbandeeze kugulu nga kwakutuse. Obanga okyalina mulamu. Ndi mulamu kiki kati ompeeki ekintu abantu basooke bamanye bakube ekifaananyi history repeats itself. Abaganda biki bye twakola nga tuvudde tutolose Katonda biki bye twakola. Buli business twagirimu buli business twagikola ki? Kunyaga bakazi, kutunda baddu, buli kimu kyonna twakikola. Olw'okuba nti twakola ki? Era abazungu kyabayisa ku chorus okusanga nti Buganda yali ekoze ki? Kubanga abantu baali tebakyassa bubaka. So kajjajja obadde okyagenda maaso n'okutunyonnyola. Nkomyewo era okwongereza ku kintu era kyekimu muganda wange kyabadde akonyeeko. Ekitundu ekyo kye twogerako tuze tukisuula omuguluka tulemye okulwana nnyo okuttaanya ekitundu ekyo. Obutonzi tubumanyi
ne tulemye okubutegeera. Obuzaale tubumanyi ne tulemye okubukola ki? Okubukuuma. Naye tutuuse ku kitundu ekyobuwunde ne kyongera kwonoona bwonoonyi ki? Ekitundu ekyobuwunde oyinza okumbuuza omuwuliriza waffe gwali eyo nti obuwunde kyekiriwa? Ti obuwunde kye kitundu ekyendyo. Ti mwannyinaze Bikobere alimu olunyolo, nze ndimu olusese oba ndimu oluziba. Nzize nkunaayiza naye ate emabega g'obuziba oba gw'obusese nalimu obunyolo obucwezi. Nja kukyogerera ekitundu kino nakyogerako ne ngamba nti omwana azaalibwa ebika bimeka? Bina. Kati olwaleero weesanze waliwo atambulira mu Buyindi, waliwo atambulira mu Baspanishi, waliwo atambulira mu Bulooma, mu Bajapani, mulimu atambulira mu Bajapani. Nti olwaleero ekitundu ekyo ky'omusaayi ekyo kyeyogerako ekyobuwunde, ffenna tulina ekitundu ekyobuwunde kye tutakola ki? Ate nga bututuma emirimu egy'enjawulo. Olwaleero muganda wange mukosa osobola okusoma n'obangulwa mu ssomo nga lyakuba munnamawulire n'okikola, naye ng'ate mu buwangiro bwo si bwe gwali. Nze ntera nnyo okwegerezaako zibino ebintu by'abajjajja amazima nja kukyogera kati nali sibyaga era saabyagalirako ddala n'olunaku n'olwa, naye ensi emala kunkuba ne mpulira eddoboozi lyange nange nayagalako ntuuleko mu ofisi y'abaminisita, nayagala ntuuleko mu zikamera zino ne kompyuta nga mbikola kubanga kinalabanga nga kyekiki gwe mulembe kyekiriwo. Tinakolanga kintu kyali kisanyusa maama na taata, naye nabo bakola ensobi emu titebanoonya kitone kyange. Nenfuna okusoomoozebwa mu kukula kwange era nzirawo ne ngamba kitange nti wakola ensobi y'amaanyi nnyo zino sente ze wayonoona mu ssomero nti ngende nsome manguke kino manguke biri, singa wanguliramu akiri yikaze ettaka 20. Kubanga olwaleero muganda wange mukose ojje wange naye eddagala lyenkwata mu lubatu bwe ntyo okuwa ngulaggule nditambulira obutemerero n'enfuluma n'amawanga nga ngula ki? Agulaggule. Lwansonga lwaki tisiina buwangiro bwa miti egyo wensobola kujja kiki eddagala eryo erikyusa embeera ey'endwadde endeetere oba endwadde ekyankalanye mu butonzi. Naye olwaleero wano oli asobola okugamba nti eto obukadde 10 nkusabire. N'oziwaayo. Oli n'atambulira mu mmotoka ya miliyoni meka? 5 3. Naye ng'osobola okujja n'omugamba nti kati tuyingira omwaka omupya ti Kabaka akole ekijjulo ekisumuluza kyo kyakwata yali badde ayita ffe abaluutansozi. Ffe twali badde tugabula abantu ku lulwe abazzukulu ne tukyakyanca n'agamba nti ekiggwa kya jjajja gundi ewa Nagadya batwaleyo entemeka bweziti 2 ewa Nagadya Mukumba batwaleyo entemeka ebutimbo gye mu lubiri lw'abajjajjange batwaleyo ente 9 nti ewa jjajjaffe emigadde batwaleyo ente 2. Kino nkyogera sikyogeza bukyayi. Kasujju Lubinga ng'atikkira Kabaka ng'amuteekako ne jjajjaffe Nankere balina okuweebwa ensolo mu buli bbala. Balina okuweebwa enkoko mu buli bbala, ente mu buli bbala. Nojja kwekanga musajja wattu ng'ali eri mu bibira anoonya asala emiti abezeewo buki? Obulamu. Naye nga muzzukulu we amutunira kyamuli nga salabo lya nsenge. Tuyina ngombo gye twali twogerako nti Bajaiden mweyise bulungi gye mugenze. Bajaiden mweyise bulungi gye mugenze mu kyalo. Tibangi batuuse nga n'ebyokola tebakola ki? Oli nga mutuufu talabanga na ku ttoyi ya nkoma. Okitegeera? Naye tuli mu zino ttoyi ez'omunda ze tuzima ze twagalanga ng'ebyenkulaakulana naye tezitugabidde endwadde za bukaba woowe. Weewunye lwaki tetwafunanga ndwadde za bukaba mu biro biri. Oli najja n'alwala ekifuba eky'olukonvuba
n'omugamba agenda ogayebuga ebikola by'amapeera gwekera ku makya gaye ebikola by'amapeera bigayeyo nga 2 onywereko tuzo otubuguma agenda agule supplement okitegeera kivudde ku kitundu ky'omunaddiini ne kigenda mu kitundu kya pharmaceutical oba ekya pharmacy anti abanaddiini jjajja bwe bajja wano mu Buganda batandika okuwalanya jjukira nti abasamize baali bajjanjaba era kyobalaba nti amakanisa gazimba mangu amalwaliro kati ate bano ne batalabuka Namirembe ayina ki kikola amakulu bwega buli kikola amakulu Lubaga ayina ki ayina eddwaliro oka abasiramu balina mu ko bulagajjavu tebasooka kubeera naki namalwaliro naye ate era jjo lyabalamu era bakisembeza tugenza okumaliriza ng'omukazi okugenda okuzaala obukadde babiri nali amusore siwaiza sikola ki nali nina generator gyenkola ya Lubaga hospital naye nga ndi mu generator room mu power room eyo gyeri nali nsitami eyo nina ebyuma byange byenjoza nsiba yingini nansi main midwife nava ka office kalindozo kategeera aka head office najja ayita abaana awo webazaalira awo wansi kaliranye nakanti abakazi bakazaala bameka twakafuna abakazi 12 basiziriyanizi mulimu bameka tiye twakafunamu 2 naga omuntu anajja wa sente era nasirikirayo sikuwaayiriza sikola ki era kyekiriwo kati ku ssaawa eno mumbejja ojja kuba mujuliza era bw'ogenda olina nze simala gagenda mu ddwaliro muyinza okunjula nawe omuwuliriza waffe ali eyo naawe atulaba ku bakyala 10 abazaala asindise n'ebisa ojja kusangako bameka 2 naye nga tekyabulabe nnyo kyabulabe nti abaawano mu bibuga kyabulabe nnyo si mu bibuga byokka ne mu byalo batandise okuteekamu embeera eyo era ne bamuleerwa babadde babasiba oli n'amanya nze nyina omukyala mukwano gwange mulungi nnyo mwagala nnyo bamuyita Namiyonga tulina abaana baffe ndoza 7 naye bonna mulerwawo Ennaggamba Busukuma yabadde abamuyambako azalisa bulungi omukyala mulungi azalisa buki naye olunaku lumu yaŋŋamba nze abaana abange ba 3 nze nsonyiwa sina mwana wa 10 naye n'ogenda n'osanga olwaleero simulinako n'osanga olwaleero oli najja n'akusaba obukadde 2 muganda wange mukose oli mufuna mpola ogenza ozaalidde Mmengo si ddwaliro ly'abanaddiini naye eddiini lwaki ebula mu kaseera k'ak'okuzaala wogyetaagire ennyo oba mutegera okusoomozebwa kwange wekuva nti eddiini ekola ki mu kaseera kange ak'okuyambibwa bino byakuba empiso nti bakuba ddagala lya bisa bakuba likubuzabuza biki nojja n'otula katuuti n'ogamba nti okunywa eddagala oyo sitaani naye ate okumira empeke si sitaani naye nga n'empeke erimu eddagala eryoŋŋaanye kyakubiri kankugireyo jjajja ekyama kya buswavu nnyo kyayakola omwambo oguzimba Namirembe ng'ekkanisa yakakuba emirundi eki naye raddu yagikuba olala embuyaga n'egitimbula n'akola omwambo naye ne bagamba nti omwana wakyo yalwadde lwakuba nti kati baweddewo tuba muzzukulu wakyo yalwadde Namirembe yagala sente yagala ki sente abaliwo tebabimanyi nanti mzee naye nga banaddiini bakyasiza okuma ebyafaayo ebali badde babimanyi nze jjajjange yakwata ekereziya y'enkozi weeryo ettaka n'alibawa ne balisala ku ttaka lye kiraba naye sifunangako enkozi nawatudde university ettaka lya jjajjange yalikola ki yalibawa wawe yaligabana oba yakola ki beze
naye yabawa nesiraba nga bagamba tugenda kusabira Majimbi naye ng'ekkanisa za mirundi egi Nkozi ne Kuwasozi kuliko era ettaka lyabongera nesiwulira nga bagamba twagala kusabira ki Majimbi Paulo Majimbi so eyo business era Abaganda twesabire nnyo singa tetubaddeewo singa tetubaddeewo era kati mulimu gw'Abazungu badde basomesa abali mu bubbi badde mbasomesa ebyo kubanga Bungereza yatusobagamba ne baga nti Bungereza yatusobagamba ne baga nti kate kyali kyaki community tujiyite community Church of England community era ng'abantu tebazuukuka abasajja abakulu bali mu bubbi tebamanyi history wa Buganda yakola ebikolobere kuva emabega naye tufunyeemu ki tewali kyamaanyi tugenda kubanga ate tugenda mukuyita Abazungu okujja okusomesa wano eddiini kiki kye tufunyeemu era gundi bw'amala okulaba gundi Muteesa oluberebere bw'amala okulaba ng'eddiini ezze ng'ate yawandiise ebbaluwa ekola ki yatuuka okugamba abatakadde Baganda bange bazzukulu bannange ti mutuusa okugula ennyama mu butale weewaawo tugenda kuwummulamuko katono nnyo okyali ku buwangwa n'ennono tokomawo The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. MPC ebyobufuzi. It's controversial, Purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, state house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani kwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kizza Besigye aleese amaanyi. Olwofadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF bamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simayanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo ba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawu. Ebe ndabena birindira nokuda Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange teditenje ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tokolikeyo nnyo mukuwummulamuko kyali ku programu yaffe obuwangwa n'ennono omulangira ffumu lya Munsonda mwannyinaze nkolamusizzaako obubaka bwatoka twabufuna bulungi nnyo tukwagaliza omwaka omujja ogw'essanyu emirembe n'obuwanguzi abali ku show yaffe kekadde n'essaawa ebeera yaffe yakubanga ate mpita ayitako mu comment section okulaba ebibuuzo bye mba mutaddeyo so olaba ng'ekibuuzo kyo sinna kisoma oba sinna kitukako kitapingeko kidde waggulu sobola okubanga ate nkijjayo bulungi nnyo sava kyeyuna emirembe webali kubeerako ng'otulaba ebibuuzo byo byajja dda ebimuna bikadde birudde gwe buli Friday obadde oteekangayo so nno naawe nja kubanga ate ebimu mbijjayo ebimu nja kubanga sibijjayo lwa nsonga nti abamu ku ffe batugamba bannaye tukole naye mukanya kubuuza bibuuzo okanya kuleeta birooto naye bwe bakulambulira kola bwoti tolina kyokolawo tolina kyokola yadde ekintu ekimu naye ate ne next program era ojja n'ekirooto ekimu nojja n'ekirooto naye ng'ate baakuwa aw'okutandikira kati abantu bwe batyo ebibuuzo ebimu mba sibiyisa awo si mu bubi naye njagala mutandikeko you start
tandikira wonna wooli ne bw'oba oli ku mawanga buuza jjajja kiki kye nnina okutandikirako paka weneekwatirira n'enkomawo e Uganda bw'oba tolina wootandise wemba nkutadde okumanya oba toli mu kumanya oba toli mu kuyiga so nno abali ku Facebook mwebale kubanga mubeerako bulungi nnyo omulungi nandawula happy new year webale kubanga ate otwekuumiddeko omwaka gubadde mwangu ne tutambulidde wamu munnange omwaka bwe gutatambulidde bulungi 2024 mugende mu maaso 2025 tubeere n'essuubi nina mukwano gwange yakola order ina container etuuka ku Sunday naye ng'erimu Christmas trees ate Christmas yagwa. Imagine. It is a loss. Naye abamu kuffe twaligambye nti bandoga. Sometimes ezo ups and downs ziberawo mu business. Nkuwadde example y'okulabirako nti obulamu tebunyiga gwe wekka abantu bangi nnyo abatalidde Christmas mu ssanyu. Tujjako akatambula ne programu yaffe twalabye ndowooza ntambule nzire ku New Year ebyabadde mu nkuuka Muzeeyi Apollo abadde yatandiseko okukisunako mpola nti Kabaka teyakkiriziddwa kwogerako eri bantu be naye lubeerera twadde nga tulaba Kabaka abadde mu nkuuka ajja naggulawo omwaka bwe ziwera ssaawa 6 ajja nakwata ekisulumuzo n'atuggulirawo omwaka n'atutta Kabaka abakatonda waffe waneeno n'atuta n'agamba naye mugende mbatadde mugende mutabaale abamu ku ffe gye tutabaalira baba bawanvu nnyo ne Kabaka abaatutadde tujja kubanga tutunuulira ebyabadde mu nkuuka ebirungi n'ebibi ngenda tandika ne Muzeeyi Apollo Sewutende. Nina amaziga aganzitulukuka muki ku mutima kubanga Buganda ebeera ne deep state kituufu eya primary excitation ku secondary n'abataka batukoze bubi lwa butanoonya kubanga si mulimu gwa Ssaabasajja gubadde mulimu gwa Ssaabataka gwa Ssaabasajja manya gw'abataka okunoonya ekitundu kyabwe ekyobwa Santa ekigendera ddala paka mu bizinga ki esese ekitambulira ku Aquarius mu kisajja ne mu kiki ne mu kikazi ku Aquarius symbol ey'omusalaba nti waliwo ebintu abantu bebalaba ebibadde binyagiddwa ebyanyagibwa mu myoyo kulaba Bishop ng'ayambadde enkofiira eno mutwe gw'ekyennyanja naye nga tetwafuna kulambikibwa kiki ekyo kitegeeza ki makulu kyaba kati fe abakiraba tugenda okulanga waliwo obwakabaka kumpi bwa mirundi eki esatu wabeereyo ba Bishop nga bali under denominations kiba kitegeeza nti be balina deep state ey'ekitundu ky'abataka bannaddiini Kabaka omulimu gwa Kabaka azi solo one nga bwe bagamba nti solo ekintu nti solo kubanga flight captain ow'ennyonyi olw'okuba nti agenda ebuziba abeera ne solo one abeera solo one baga nti oyo captain ne ku lyato kubeerako ki solo one Buganda eri mu bbanga tuyina solo one Kabaka si yabeera solo one bwe kyali badde nanti kati tuyina katuyina solo one Kabaka mutebitaliwo kugambye kintu kifu naye nga ate we don't forget ekintu ekyo kiri global amaaso g'abazungu bonna ba interaction ne bolabanga Museveni agenda nagamba abazungu nti mujje mu investigate abazungu basamize ssebo ngakyo kituufu era babagirabo bati ne babuuza eri nga baga nti ewaffe tewanaterera bababuuza ki mpewo ba interaction akutunulira ki ba Kristo philosopher ne batunulira entambula z'emmunyenye naye kati wano melodies ezitambula eziva mu Bwakabaka sizezo kubanga babazungu beetaaga telepasi oyo ayogera ki
gwawulyako ku ddoboozi nti lyavudde Mengo nga libanja ebintu by'Abangereza bye batwala oba libadde libanja Museveni tuddiza byaffe byapa by'amataka tubadde tubanja naye ng'ate n'ettaka lyalibadde teribanjibwa kubanga olwedde Buganda erina dynasty ettaka lya Afrika lyonna ndowooza libanjibwa kubanga China Buganda United States South America Buganda Canada Buganda no olw'okuba nti abantu babadde bali mindset nga bali blackmailed nga bayingizibwa mu nsinze y'abasikala and bonis okyogedde Muzeeyi Sebutineno nzijukiza abantu abagamba nti lwaki babeera bagamba nti essaza lya Kabaka eri Boston Buganda nene nnyo abantu entandikwa y'obutonzi bw'omuntu okubangibwa ku nsi obuwunde bw'omuntu butandikira wano buli muntu yenna gwolaba solo ye omwoyo gwe gukomawo ne gwekona kuki ku Buganda era kyobalaba nti oli yagenda n'afubutuka najjayogera fe abaana ba nnyina abagabe naye nga nnyina abagabe amumanyi oba ayogera bwogezi kubanga ojja kwogerera mu bantu naye nga b'oyogereramu be bannannyini kyo balina n'obuwangiro bwakyo kati nga kyayogera takikola ki nze bw'oŋŋamba nti ndabula Katyonsa mumanyi nnyo era obuwangiro bwe mukola ki bw'oŋŋamba nti mirimu ebuli mu hatcheries mbumanyi nnyo bw'oŋŋamba nti tawula asisanga lya mbogo mumanyi nnyo kubanga nkimanyi bulungi nti abantu abakola convergence okugoba butterfly effect abantu babeerenga obwongo buli ku super ego fe tuli normalizing kubanga fe tuli kwambuliko code y'obutonzi bwaki bwensi buli kimu kyonna kitambula naffe kati gwe bwotandika okugamba naye fe tuli bakiwezi gwonsinga okumanya ndawula Katyonsa kubanga Katyonsa addeyo mu kitundu sebo otaddeyo mu kitundu kya Ssewaswa nanti awo wenyini nsaba ntandikirawo muzeeyi osobola okumanya naye nga tokiri kisobolekala ddala ate naali kijje nekigamba kimanya awo wenyininyini nsaba wembankubira ddala effumu era wabatuwa ekinyuzi kya puroguramu eno webatutambulira twogera ekigambo Katonda naye gwe ekikutuula mu birowoozo gwomuwuliriza waffe oba omulabi waffe Katonda gw'okitegeera otya ekigambo ekyo kitambula mu mikwesese ebiri tondo n'enda agali kungulu gaala lwaki tugamba nti Katonda ekyama kyali mu nzikiza kyekyawa obuyinza ettondo okubanga litonda nga ligenda munda onfunye bulungi ng'ambazeeyo akagambo kange emboozi gye twafunamu n'omusumba simanyi lwaki Lugaba Namugereka yatusisinkanya kwolwo naye twawakanira bulungi nnyo kakana nga takisi yonna ngiwambye ne munne wa baasi nga ngiwambye nga nfuuse ate omwogezi w'oluki wolugendo kunamba yonafuka twokuki nimbagamba nze omukutu guli gumu yenayena njagala ansange kuki naye ekigambo Katonda ekyama kyali mu nzikiza mwanyinaze ebikobere tugendeko mu Bathoto Bazulu mu Bathengo basobola okutta ebifuba ne bibambala bulungi nnyo nababita ne bikola ki era wabweru ne bata amakugunyu ne gabeemba naye ate tudde mu butonzi buli obwaffe lwaki tuteekako kamukuba batoolo nga bye bakoogera naye nze kempita akabikka buziba olutimbe lwaki awo obwo wabikkibwa tudde mu bannaffe abayizi mu mawanga ago olowooza lwaki enkutu ezo
zibikanya wantaawo Lubaale yenna atambulira mu bwakasajja na bwannabamba Lubaale yenna ow'ensi okumanya n'okutegeera kw'ensi kutambulira mu bwakasajja na bwaki nabamba omutonzi we yali atonda yakweka obuzibu obwo n'abufuula bwe bwatonda era ne mbagamba nti nze nnyomba nnyo ne munaddiini ne nnyomba nnyo n'omusamize atategeera kitundu ekyo ng'akikaatiriza era nga nkyongera ngambagamba nti omukyala alina ebisumuluzo 9 ng'omwami alina ekisumuluzo kitya kimu nakibasomesa kyo sige nakiddamu kukikola ki kukisomesa nti oba gwe olina ekisumuluzo ekiggulawo wankaaki katugambe nga wakubako bugiriza gye tuyita fensi ng'olina kiggula gate oba tebakubako bugiriza ng'olina mulyango ogw'omu maaso omukyala alina ekisumuluzo ekiggula ekinaabiro alina ekisumuluzo ekiggula tooyi alina ekisumuluzo ekiggula emmanju alina ekisumuluzo ekiggula amadinisa gw'oggulawo omulundi gutya gumu ekitundu eky'omukyala ne kisigala nga kittaanya ebyo byonna tekitundu ky'obuwunde kifugibwa omukyala kyekirimu amaanyi agatussa ku butonzi n'obuki n'obuzaale olwaleero tukayanira ettaka mujembe wekala ebikopo 2 ebyettaka anti mukayanira ttaka agala ettaka baganda bajembe weyo ettaka ebikopo bimeka 2 basi bawadde ettaka mu Bungereza mu China ettaka erigimusa bino bye tulya bipia berries simanyi peaches balijja wano Isirayeli yajjanga n'etikka ettaka ku ttaka ng'erijja ki wano jajja genda kufudiga olwaleero waliwo ettaka lyawo bakozesanga starter za bimuli ekyo nga tukiredde ebbali olwaleero yenna muliza ali eyo olwaleero kino njagala nkibagambe tetulina nsigo nakabala ezaffe embereberye ezituweebwa obutonzi nabagamba Museveni asobola okugula fighter jets 10 Muhoozi asobola okudda ali n'akola tutsi 9 nga bw'ayagala naye singa gavumenti eno yali eyina amagezi nga bategeera nga si bawumba tuutu oba bafungula ndiga ebyobufuzi bali bitadde ebbali ne bamanya ki ekireeta omuntu okuba n'amaanyi mmere namaki first priority mmere olwaleero mu mbejja ne woba oyina ruumu ng'eno mwe tutudde nga mujjuddemu ddoola oba golodi talina kyakola talina mugaso naye ate nze nsobola okugamba nti nyina ensawo yange eyakawunga nenfuuka omuki omugagga lwaki nti amazzi ettaka byebireetera omuntu okufuuka super power ani abiyina wano si muddugavu feffe kaffe tulina mukalahali China bonna bonna ettaka erimerusa ebyabwe byonna byonna lijjibwa wano bijjibwa ki wano nze sentaka kugula nyukiriya bomu kubanga neŋŋamba olwaleero kati olwaleero Museveni gw'akeera enkya n'agamba nti asiba omugga Nile mawanga meka gagenda okulwana ano nga gabonaabona ku ssaawa eno ngera neŋŋamba abantu nti enkuba etonnya teri nakyo si ya butonzi ne baŋŋana nebaza nnyo nenga olubaala akwonoonye nembagamba nti kati nze kyendaba gwe tekikola ki tokiraba ate byentegeera gwe tebikola ki tobitegeera nze sikyali muntu gw'omanyi nti ndi muntu ndi katundu ku butonzi oba ndi katundu ku butonde jjajjange omulungi omusomoka bujagali teyatambuliranga ku ddiba lya Njobe tugenda obuuze teyatambulira ku ddiba lya Njobe akakaliba keyatambulirangako ak'Enjobe ugenda obuuze otuuke tebajja kugamba nti kankima kubanga eyamuddirira yatambuliranga ku kampeewo
naye ye yatambuliranga Kanjobe. Ddayo obuuze kubategeera obuzibu obwo. Manyi ki agamutambulizanga Kaliba k'Enjobe? Nga mpumbawumba ku nsonga gye twatandikiddeko tudde ku mulamu ogwaleero tituleme okutegeera amaanyi agali mu Bwakatonda agakwata omukazi n'omusajja agakwata eddiini ey'omuzungu n'omusiraamu omuwarabiya ne gajja ku ffe omubereberye eyaleetebwa okunaabulwa obuki. Nze olwaleero muganda wange osobola okunvuma buli kyoyagala naye ebintu bibiri nze byotanvumanga mu bulamu bwange. Berere nayonka naye kuba kujja mulamu bw'ensi nkujjamu nakuvuma linnya lyange jjajja. Berere nayonka nakuvuma ki? Ne mwombuuza nti gwani nja kugamba nzebaza nnya n'engo luwangula senfuka kabute kabula ku ssogolero kibojjera ku lwazi mukisa nga sirirumyemu n'omulundi n'ogutya naye olwejja mubuuza gwani andi nzere kyo gwani Jaden zere mungamba nti ejjajja nkuyitaba pozi owe wange wampita jjajja sikikkiriza owe wange talina kumpita ki jjajja ndi Semaka naye omulala waddemba okukikola ki okikuyita okukimpita kubanga njajja ataabo onfunye bulungi bw'omuzuku tava ku mugongo gwa jjajja we n'agwa njajja ataki jjajja ase era oli yambuuza nti olina emyaka emeka nze mbagamba nyina emyaka 338 lwaki tintambulya mu migerengejo gya jjajjange muteekanga ekira amaluma kabute kabula ku ssogolero onfuna bulungi n'olw'ensonga eyo titukirize tugaane tukwanaganye obutonzi n'obuzaale n'obuwunde tubutegeere tubumanye awo tugenda kufuna omulamu ogutukola ki ogututambuza era ogutuzza maaso newe tunagamba nti kiri kino kiri tebyabadde mu nkuuka twabirabye okifuna bulungi naye nze programu ate tenafunamu okuwumulamu okutono ne mbagamba nti kabaka ki kye yalikoze nze sivunaana Mutebe simuyinaako buki oba ye mutuufu okutuula ku Namulondo oba si ye mutuufu kubanga atudde mu Bwakabaka obugatta endyo onfunye bulungi obugatta ki oba azaalibwa okyeni saagala kukola ki kukimanya naye njagala waba nti atudde mu buyinza obwo bwamutondebwa akole ekituukiridde omulagira Nakibi ng'alina akagambo ke yayogera n'abagamba nti abantu talinayo bajjajja be boogera lulimi Luganda talina wadde n'omuzimu n'ogumu ogusobola okujja ne gumubuulira n'abagamba nti yeeyisiza ng'atali Muganda era sitiru nga mukomawo nga muvuma Nakibinge nga mumuboggolera nga kyebagamba ate nabo mukiraba omuntu watasobola kwetayiza mu maka ge n'ayogera kyateekeddwa kwogera tugambe nti ate tasobola kwogera bwekibazo kyabadde nti alina okwogera naye ng'amaze omwaka mulamba abadde nga mulwadde abantu bamwesunze wano mumbejja tuva mu bintu by'ekisirusiru tubadde tulwana wano nga twogera ku mikutu egy'enjawulo terepesa lyemukwatako ne likyankalana liba pesa ki kyamu ekiyita abantu kigenda kugwana mu buki ensonga gituuse bulungi ng'olulimi oluterezezaamuko nduleeta terezaamu olulimi omanyi wala ebintu ebigera ne binzijjako ne ntabuka nti bw'otabuka olulimi lutereere tubadde tubanja Mutebi kabaka wa Buganda empologoma naye bwezze okutuula obutuuzi muno tufunyemu ki si kye ekibuzo ky'obuuzizza kubo kiri atukubidde tukutte kubo kiri tugamba nti ye solo wano ali captured twebuuza ebintu bye ali captured na central government ali captured na butonzi ali captured na buzaale ali captured na buwunde kyekikufuula omusoga kyekikufuula omuganda kyekikufuula omunyolo ate kyekikufuula ow'emikago ate ekintu kimu kyenjagala jjajja tugamba Abaganda bajjemu okulowooza nti Lubaale wa bwannannyini Lubaale si wa bwannannyini Lubaale si mugule olwaleero mukose
Lubaale yenna jajja aliwo abantu bakimanye nti aliwo kugatta ndyo. Olwaleero neesiimye era nsanyuka byensanyukira mu mwaka guno gwe tukubye amabega oba mu ddaze tukubye amabega ne dimansi ziziyita nti nsobodde okukola ejjembe lya jjajjange kizuuzi erigatta endyo. Nensobola okukoleramu ejjembe lya jjajjange Lubowa ne mukyala we Nambaga wamu ne mukyala we Atanoba na Lubowa. Nsobodde okukoleramu ejjembe lya jjajjange Nansiko. Nsobodde okuttanyizaamu ekitundu kya jjajjange Nampewo. Okwegayirira emyoyo emibereberye gikomyewo obusaasizi gye. Nsobodde okukoleramu omulongo wa jjajjange Mukoka ow'ensi so wange. Wano ku program wale yabuuza ne mulongo atusaba ebintu bino simanyi akola byaffe. Ffenna bagamba tetukyali ku level oba ku mitendera egiteeka ebyenyi wansi. Nze sikyavunama. Lwaki? Kubanga natuuka mu nsi entukuvu. Ekyo wavaamu. Ofunye bulungi? Natuuka mu kyeki level gye natuukako ya Sewamala namala ebibamba by'emyoyo omwenda. Nenzizaayo obuyinza. Naye nga jjajja bw'onoyogera Sewamala banamutegeera. Nenzizaayo obuyinza. Tijjajja wabala ne bwalinnya ku mutwe ayogera nempuliriza nampabula ne muwabula. Tikankutege ku level nti ndi ku level eya papa. Nze siri saaba kabona siri simanyi oba nti banabbona nga betuuma ebitiibwa byabwe nti nze ndi mu kitiibwa ky'obutonzi nti natuuka kussa erya Sewamala. Nkubiriza nnyo kuno abantu ne mbagamba nti munoonye amayembe gammwe ag'omuki ag'omumpya. Munoonye amayembe gammwe ag'omumpya mu bukojja mwe muva ne ku kika kwe mukola ki? Kwe muva. Era musinziira. Era Bayibuli erina weegambira nti mukwate amayembe g'ebyoto muteekemu amafuta. Era ne beera n'awalala weegambira nti amayembe ag'obutuukirivu galisaanyaawo amayembe ag'obwonoonyi. Olwaleero Mukoso olina ekibuuzo kye wambuuza ebbanga n'ebbanga leero kankikuddemu nti lwaki osinze nnyo okukola kitundu kya Kabaka? Lwaki nsinze nnyo okukola ekitundu ekya Kabaka? Nti ekitundu kya Kabaka bwe bwali obutonzi obutuukiridde. Kyekiri kye mbagambyeko ekitundu ekyebuki? Ekyebuziba ekitabembeekerezwa buli wamu. Tosobola okuta amabeere ne gataayaaya, omwami osobola okuta ekifuba ne kitaataayaaya, osobola okuta amakugunyu ne gataayaaya. Naye ekitundu ekyobuziba nga tosoose kukirongoosa kitegeeza ogenda kutta endyo ez'obutonzi, otta endyo ez'obuzaale, otta endyo ez'obuki? Ez'obuwunde. Nti ekitundu ekyo nakyo ogenda kuba okitaataanyiza. Bye bino bye tulaba olwaki Kabaka n'atula nga tasobola kukola ki? Kwogera. Ne bakugamba nti Bobi Wine ayina amaanyi. Nange ekisanyukira kituufu ayina amaki? Amaanyi. Naye ne neebuuza ayina obuyinza. Gwamugamba nti ayina amaanyi kubuuza ekibuuzo ayina obuyinza. Nekugamba ani ayina obuyinza? Okitegeera? Naye naawe ayina obuyinza nekubuuza ekitundu kye kimu tyoyina amaanyi agamugjawo mu maanyi go. Okitegeera? Nti awo obutonzi bwe butuweera balance of power and authority. Ku programu eyaggwa ebbanga eriyise wano etwayogera ku nabagamba nti ng'onaageraageranya oba okupimaapima omuntu entegeera ayina obuyinza bwe. Muwe ebintu bimeka? Bisatu. Muwe ssente, muwe obuyinza, muwe amaanyi. Omuntu oyo wanaaba omwetoowaze ojja kumanya yajja kukola ki? Ne waba mwana ng'oyagala asikire bya nnono byo oba bya buwangwa byo, oyo omuntu aba alina ki? Omukulembeze yenna ayina amawaggali, tawangaala ng'alamula, tawangaala ng'akulembera bakola ki? Tolaba nga abaana batandika kulwa n'abakitaabwe lwa byanfuna. Kwati oweeyo ng'asikira kiki? Yasika kisikire. N'olw'ensonga eyo nga mpumbawumba ebirungi byembalamu mbibazeemu era mbitottodde ne mbakubiriza ti nga nze bwe ntemye enkumbi embereberye naawe Ssekinnoomu ali eyo lwana
weerongoose okutambula okunoonya obujjajjaabo tekuba kuloga. Abasumba banyimba labye bakkiriza mu myoyo, bakkiriza mu mizimu, naye ate gwe n'onvuma omuzimu n'ogamba nti kutula emizimu. Nange nkimanyi wali emizimu emiki egy'entoole, waliyo emizimu ginnigi, waliyo emizimu gikasumba, waliyo emizimu girubeeto, waliyo emizimu ginnakwaju, waliyo emizimu gikamenke. Kati omuzimu gwakkiririzaamu kati ng'oli bw'ajja n'agamba nti bo bazzukulu ba Ibulayimu si muzimu. Oli muzimu. Nabbi Amadi muzimu. Yesu muki? Muzimu. Bikira Maria muki? Muzimu. Yuda Tadeo muki? Netali mu buwangiro bwo. Era jjajja kyengenda okugamba twafiirwa nnyo Nabbi Mbaalu. Omujjukira ng'ali ku CBS. Bamali basala amagezi bamugobeko. Yagambanga nti Sister Madeo muki? Bulaza Ngobya muki? Kati muzimu. Muzimu ki? Bwangiro bwange. Bazzukulu ba Kaloli kino kibabulya bannange nga mpumba wumba. Nti olwaliro bikobera osobola okujja ewaffe nga njaza lubaale wange. Lubaalewo n'asumululwa. Ng'asumulukidde. Kyebaga nti lubaale buyinza bulagira lubaalewo. Asiima buki? Busiimu. Ensonga lwaki nkugambye obuwunde bwange bwe bundeeta okuba nga nkugamba nti oli weewange. Oli muganda wange, oli muganda. Oli muki? Muganda. Akagamba kwe nkogera mukategeere. Ategedde akagambo muganda akategeere, n'ategedde akagambo Katonda akakoze ki? Akategedde. Kubanga liba ttondo lyeriva muki? Erigwa munda. Libanda lidda muki? Liva munda. Bw'omanyi ekyama ekibeera mu nzikiza tewali weewaawo. Kale tweyanze nnyo tweyanzeege abalabi baffe muli bangi ku Facebook, ku YouTube. Tuli butereevu okusinziira gwe oyagala okutulabira ku YouTube tuli butereevu ne ku Facebook tuli butereevu era nga ku Facebook osobola ku TikTok TV oba The Alternative Uganda ezi channel zombi ebbiri oba kubanga otufuna ku Facebook The Alternative Uganda oba TikTok TV. Then ku YouTube tuli ku The Alternative Uganda oba otulaba bulungi ennyo nyini ddala nawa TikTok sawa yonna tujja live banga tayidi awala tujja kubanga tujja live ku TikTok era nga eri TikTok TV1 ku TikTok so okutunoonyako nayo nobanga otugobera ku mwaba X otekamu at Alternative Uga oba Alternative UGA then ne Instagram tuli The Alternative Uganda wonna ojja kubanga otulaba bulungi amukyana Lugoti mukyala Shamimu Shamimu na Juliet mweba kubanga kwe muli mama wange Lumbuye Holik nkwebaza okubanga nawe kwoli nnyo mukwano nandawula omumbejja kubanga kwoli musawula Shida ongambye kwoli nnyo ne Nanyanzi Anet nawe nkulaba kwoli nnyo kwoteeka ne mukulu Isa awo Texas ngutumiddeko nnyo muzeyi wange Bossa Robert webale kubanga otugobera nnyo nyini ddala Kalyango Musa Muteesasira mbagala nnyo nyini ddala ne mama wange awo omuzira nkima Bungereza mwebale nnyo nyini ddala. Kansumeyo ekibuuzo wano ekya mukulu Mulindwa Matovu agamba nkulamusiza nnyo mukulu Mukose mbuuza jjajjaffe bazanya nengo ndoota nga ndi mu kkanisa ku Katuuti ne mukyala wange nga tusabira abantu basookera wa mukyala n'abagobako emizimu ne badde ewange ne mbasabira omukisa naye embeera ne screen ennene mu bbanga nga buli ajja mu maaso gange bandaga ebimukwatako mu kaseera ako. Buno obubaka oba butegeeza ki? We bamuyita Mulindwa Matovu. So ekyo kibuuzo kigenze wajjajjaffe bazanya nengo. Muzzukulu wa Matovu tegeebikkwa nkwagadde nnyo era nkusanyukiddeko nnyo era kankukubire mu ngalo ez'omuyiika weebale naye lubaale akiina naddala nga tokoze kyakukoze ki kyakulambise tebakusindise kukola kanisa naye bakulaga nti obwakiwanuka obwa ddoboozi oba obwanta amaaso obukola ki obuyina n'obwamuwanga ekkanisa etuddemu obwamuwanga obuwanga emyoyo netulamu obwamukasa obukakasa ensonga
naye tujjukire ekitundu eky'omukazi ti alijje n'ayita erinnyabo ndimwaniriza olwaleero we tuba tukuba amavi mu lubaale ogamba nti maama Nakayima neeyimirira eri bassaalongo bonna gwe mweyimiriza eki buli mukazi Nakayima buli mukazi Namirembe bw'oba ogenda okutaasa omusango buli mukazi Nabinene buli kutaasa omusango ogulemye omusajja n'omusajja bayinza okulema okwogerezeganya abantu batamanyi kibayita international relations oba internal relations omukazi kitundu kyamaki olwaleero muganda wange mukose omukyala ayinza okumanya nti omwana mbwozaala nti kawalako ke kanti akagonvu gy'oli waba ayina ekyasobye mukomo akola ki mayita tigenda ogambe eddadi tiensonga n'ensonga nawe tiyakoze eki oyo yeesuneko bamuyinza obulaga ekitundu kyalimu kye kitundu kyenjogeddeko ekya Ssewamala ti ne bwakusabira osobola okukola ki naye ate tannalwana kutuusa maanyi ge na buyinza bwe bw'anaaba yeerwanyeeko n'atuukiriza by'alina okutuukiriza obutonzi bumuwadde ekitiibwa n'ettendo abe nga ssa obuki obuyinza ku bantu n'amaanyi ndowooza mwanukudde bulungi kale tweyanza ndowooza mukulu Mulindwa ekyo kiwulidde bulungi nnyo mbuliza jjajja ku Kiwanuka Lubowa ne Namuzinda ani akulira ani mukulu Mulumba ndowooza obubaka bwo butuuse bulungi nabwe ekibuuzo kituuse bulungi Kiwanuka alimu ebitundu bisatu nabagamba waliwo Kiwanuka Lubaale waliwo Kiwanuka Ejjembe ne Kiwanuka Omusambi Kiwanuka oba tudde mu Bwejjembe ngamba Ezzaale oba tudde mu Bwejjembe Tabaale bw'atula mu bw'obutonzi Kiwanuka mu Bwejjembe Ttonde aba n'amaanyi okusinga abo bonna bw'aba atudde mu Buzaale Lubowa yali musinga amaanyi oba Namuzinda yali musinga amaki amaanyi kubanga Buzaale awangibwa buwangibwa mu bwamuwanga obwamuwanga myoyo n'aweebwenga namuze oba emitiije kyekiri kyembagamba ekitundu ekikola obutonde n'obuwunde onfunye bulungi Lubowa mu butonzi bwe ayimiridde bwa Namunigina Namuzinda mu Buzaale Namuzinda abamukoowa Lubowa Namuzinda yamuwa omuki omukazi onfunye bulungi amuwa Nankata naye nono namuwaani namuwa Nambaga okiwulira oli n'azaala Ssegamwenge ono n'azaala ani n'azaala Kaseegu onfunye bulungi wazaala Kaseegu oluvannyuma azaala ani Kiralire Kiralire w'omusanga atudde mu Bwakizuuzi bw'odda onoonya Kizuuzi yani essanga lya Mbogoye Achuriz mukulu Apollo gwasiiba bakola ki afundikira afuusaani Magulu Nyondo bw'oddayo n'omunoonya mu buufu bwe ye Sseruggula Miryango ekitegeeza Kiwanuka takirwa ate n'otyanga omusajja oyo olw'okuba nti n'abantu tebamanyi ogenda okusanga ng'ateera ye Mutanda okitegeera nti bwakyefuula mu Buzaale akyuka mu butonzi n'akyuka bw'ati kubanga mu butonzi amayembe gaali gakka n'abalongo baago ne bakabaka abasatu nga yenna banyonyola mu puroguramu ezaasooka abajja batuwuliriza Kiwanuka yajjanga Kizza Ndawula oba Muwanga oba najjanga ani najjanga Waswa Mukasa Walumbe Bulamu najjanga ani Kato ekyo nakibanyonyola mwakikola ki kati obwakyefuula obujja bwakola endyo bwe bwaleeta amanyi g'emisange Musisi bwe bita Mutenzaggulu gano amannya tubayita baki mayite yensonga lwaki osobola okubaako mu Mbejja n'obeerako Kiwanuka mukulu Apollo n'abeerako Kiwanuka Mukose n'obeerako Kiwanuka nange n'embeerako Kiwanuka nti mwenna musobola okulinnyibwako Kiwanuka ku ssaawa emu mu ddiiro ate ogwo guba mukisa Abaganda twalinoonyeza nnyo ekitundu kino abantu abayivu
baali badde banoonya nnyo ekitundu kino ne bakitegeera kubanga bw'ogenda okutunuulira Nakayima buli omu Nakayima n'ojja omutwa n'oddayo ate mu kitundu eri mu Jupiter waliyo pawe bana ebintu bino pawa eyamachule pawa mpitirivu Nakayima afuuka atya Nakayima tuve kuona Nakayima gwe twogerako owakabaka Kajjongolo gwe twogerako owakati amaanyi ogoba Nakayima gali agamukkiramu agakka ku mwana ow'enseenene nandawula ow'enseenene so ow'empologoma ku mulembe gwa kabaka Kajjongolo omuyima mukama wange Museveni gwayogerako n'agamba nti nze nva mu muliro jjajjange Mugasha oyo kati gwe njogerako tujja nga tubikontanya obuzibu tetuddayo kunoonya mu DNA ne twebuuza myoyo ono yaani ti emmandu erinnya ku mutwe ne mujinyumirwa byeyogera ne bavuma ne mukola nekola ki naye nga tewali asobola kutwala kadde katula ki okitegeera ekibuzo kya muganda wange nga nyongera okukigaziya mu bufu kubanga kikulu nnyo okutegeera nga bw'owumbawumba Lubowa namuzinda yali jjembe lyakuumanga jjajjaffe Nnaku Lubowa lyejjembe lyakuumanga kabaka onfunye bulungi era lyejjembe ly'empingo Lubowa n'oba weeyita otya akukuba empingo ne tasobola gikuba muwanga tasobola gikuba bamweyana tasobola gikuba kawumpuli kubanga baba bakamaabe tasobola gikuba kiwanuka mu butonzi mu buzaale tasobola bayi musirikale atumwa butumwa oda ne Namuzinda atumwa butumwa ki oda era wayinza okukwatira ng'ali mu buwange butuyita obuwundi kubanga buli lujja luba n'amaanyi gaalo ojja kusanga Namuzinda ye mukulu ye nannyini jjoba kubanga yasooka okulasa ki ojja kusanga nga Lubowa ye nannyini jjoba yalasa gi n'eddembe teritula ku ntebe ya mukama waalyo onfuna bulungi olwaliro osobola okubaako kiwanuka Lubaale n'obaako Ndawula n'obaako ani naye eddembe teritula ku ntebe ya muki mukama waalyo era liba bwebbali lisobola okujja ne lyogera naye teriramula era we lijja ne lyogera ligamba nkola mirimu gya mukama ki mukama wange tweyanziza nnyo okyalina ekibuuzo mukyala Nalugooti ejjinja Misindi abuuza nga tutandika guno omwaka omupya biki ebyenkizo byesaanidde okutambula nabyo okusobola okumalako omwaka nga tuli mu buwangiro bwaffe omwaka omupya gutandikibwa olunaku lwasasula omusaala gwe mwaka omupya ogw'omuntu nti nze ogwange omupya gutandika ng'ennaku z'omwezi 18 okusinziira ku kalenda eyabagibwawo mu mbeera z'Abaroma nga 10 gwe mwaka gwange omuki omupya newe tudda mu magera buli lwakusatu oba buli luvannyuma lwa revolution 28 gaba magera mapya guba mwaka mupya kino oli ajja kukiwakanya tukayane tusulewo buli revolution oba amakulungo buli bwagendera mu nsonga z'ekikyala abayingidde omwaka omupya omwaka ayakana omwaka tuguyita omwaka si gwa myezi 10 n'ebiri tuguyita omwaka ayakana lwaki tusobola omwaka ayakana kubanga obonebwa omwezi omukyala aboneka omwezi mu nnaka 27 kwa 28 gwe mwaka omupya buli mwaka oba muki omupya ayina kukola ki mu byalya atandika okusoosobamu nabisomesako sijja kubiddamu nti omukyala yeeyisa atya ng'ali muki mu mbeera ezo ez'ekikyala ng'agenda kufuna okwakayakana okuki okupya asobola okweyoteza asobola okukola ku bijjulo asobola okukola sadaaka ez'enjawulo nga zaabirime seziiwa omusaayi mu byo osobola n'okukwata eggobe ng'eryo n'olikaza ne likalira mu kisiikirize si mu njuba obudde bw'ogenda okukolerako emikolero eggobe eryo n'oliteekako mu musana n'olifuula ensaano n'olyokya ne livaamu omukka oba ejjobyo oba ebijanjaalo oba ensigo zonna onfuna bulungi nga tezikalidde muki
zikalya wali mu nju n'ozijjayo oluvannyuma naddala ebyamakoola oba muti gwa musizi n'ojjayo oba muti gwa musambya n'ojjako amakoola n'ogakaliza muki mu nju bw'otuuka mu biseera biri ng'obikwata ng'obyeyoteza ensonga lwaki olumu badde ombuuza lwaki ogamba nti kozesa kamini seed ate n'owamugambye cloves ate n'owagenda ofune peppermint ono n'omugamba nti agenda ofune ebikola by'emicungwa buli omu alina obuwangiro bw'obumukkirako okusinziira ku magera gagaki ag'enjawulo weewaawo ndoza ensonga eyo agitegedde bulungi si buli omwezi ogw'emyaka emyezi omwaka ogw'emyaka 12 gwe twogerako naye buli luvannyuma lw'amagali engejjo bw'abanga ye abadde ategeeza ogw'emyaka emyezi 12 kati nze nange ne muwabulanga mugambo ogw'e12 si gwe mukulu waliwo omwezi gwe babulizaawo ogw'e13 kwa nnaka 28 eva bwagendera mu nsonga ziri ez'ekikyala gwe mwezi gw'omuki ojogerako nti full moon naye bwe tukwata ennaku 365 ne tugabanyaamu tugenda kufuna emyezi 10 n'emeka 13 gwe mwaka gw'omutuufu eri ku YouTube Taise 22 agamba lwaki omuzungu yakyusa kalenda okuva ku myezi 13 nedda ku 12 era manyi ki agali mu namba 13 omuzungu gyatukweka yagitukweka naye ate abaganda yagibawa ku kodi ya 256 which is equivalent to number 13 mbona ku bizimbe tekuba namba 13 era abazungu abazungu batuusa ku 12b so si 13 ne mu kisaawe before the year 2000 baiti bagisamba ekyo kyava nga ne mu motoka z'empaka tebagivuga ekyo kyava ku kabaka kyava ku popu ayitibwa Gregory papa ayitibwa Gregory n'omulaguzi eyalimu ebiseera eyayitibwa nga Malini eyo sijja kubibazaamu kubanga etuyogera bajja kuloza nti twogera ki firimu naye kenyininyini ateeka omutwe gwe wansi abuze bajjajja b'ekibuuzo ekyo bajja kujja bakimwanukule n'okusinga benja okukikola ki okukirambulula kubanga bajja muwera ddala ekituufu namba 13 lwaki ekola ki bagambye akwate 28 agigabanyeeko nga assa ku 365 agenda kufuna ennaku meka ezo ziba za musajja ye ne mugamba ezize ziba 27 kwa 28 kubanga atazaaliddwa mu lunaku olw'amenkanonkano azaalibwa mu nnaku ez'amasuusuuba ennamba eyo etambula kusinziira ku buwangiro bwo waliwo batambulira mu bwendiga waliwo batambulira mu bwengabi waliwo batambulira mu bwembogo waliwo abatambulira mu bwekkobe kati nze ndi mwa mukazi ebika 10 na bimeka 12 bwe tuddeyo mu zodiac signs ziri zetwogerako Scorpio, Aries, Taurus, Sagittarius ezo zali zabali Aquarius zali zabali nefe tulina scalument simeka zibuyita amasakalamento sapula eriko amasakalamento ameka ziba ttano ebikola bimeka biri ebateeka ku Yesu nti ebikola ebyokunyolwa ebikola ebyessanyu ebikola ebyekitiibwa naye ffe ne waffe ate twabimanya buki bulala kivandulo sijja kgenda kuba nja babuzaabuza nsaba ekibuuzo eki n'akadde era tetulina nnyo wange ebibuuzo biweddeyo mpozi wagwena yawo sava kyeyuna emirembe nafuna obubaka nga ndi ku Walusi nga bansomekedde ebifundikwa 2 naye nga tebifaanagana ekimu kya ku mukono ogwa kkono ekirala ogwa ddyo byonna nga mbyambadde omulundi gumu baŋŋamba ekyasooka kya Walusi ekirala erinnya sijjukira nsaba kumanya n'okutegeera ekyo ekibuuzo kya ssaba kyenzizeemu okuddamu omwaka guno anansonyiwa ekyo ekibuuzo ekisembyeyo omwaka nga gwakatandika mulungi okubuuza ebibuuzo mubi nnyo mu kutuukiriza ebibuuzo ebimugambiddwa ekyo kimukakasa nti yafuuka ddajjajja w'abaana ne mulungi mu kugereesera
mukalukalu ng'akaseera akoceddwa omukono ogwa kkono kandiso enkola ki wenjagala anansonyiwa naye ebiseera ebisinga omuntu otamubulira kituufu kyateekeddwa kukola asigala atambulira mu ekyo lubaale si kumanya maanyi go lubaale kumanya buvunaanyizibwa bwo bakugamba kikutula njeeka olanga miguwa bakula ekikutula njeeka olanga ki miguwa bakula ekiva mu ndeku ogamba munange bagwongeremu muki mu ndeku ekiva mu kibeere kiba ki ekiva mu kibeere kiba ki gamata tugenderaawo ekiva mu kibeere kiba ki nkusaba muganda wange ddayo otukirize obwamuwanga obukuyita oddeyo otukirize obwa ssewamala obukuyita oddeyo otukirize obwamuwanga obukufuula omulangira wano yabwe ebifundikwa bimeka bibiri ekyobulangira nekimufuula kabaka nga Ssaabataka okukubiriza olukiiko lw'abataka ku kitundu ky'abajjajjaabe naye bibuuza ne ku byonna byabuuza tekuli kyali akozeeko wadde nekitya n'ekimu yaŋŋamba nti akyanoonya ssente lubaale akolebwa nnusu ntya atandika okukola ne Roma gye tutenda nti enseenyirya yazimbibwa n'ettafaali litya limu ne woba otambula osooka okutambuza ekigere kitya n'omwana waba asimbula atambuza ekigere kitya ate kyekisinga okunyiiza oli najja nga alina ekizibu sente zikyambuze kale katulina olunaku lw'onaazifuna okole lubaale omumale nanti bwe bajja lubaale majje lubaale essomero tenga tebazine mubalaga nti sokugende mu maaso awo bakulungamye omanyi kyogenda okukola okitandika otya akufuna asasudde mmeka aguze data ayambyani ayambye ye n'abalala atugulidde data nedda kiyambye ye tandika n'ekiki n'ekitono tambula n'ekikola ki nze natandika okubanjibwa obwakizuuzi mbukoze mwaka guwedde bino bye mbagamba bannange si byangu nze okukola kizuuzi w'abalangira wenjogera ensimbi ayinza ogamba kasajja awo keeraga bwerazi naye wenjogera ensimbi zentaddemu muganda wange mukosa obimanyi naye entaddemu obukadde obutakka wansi bwabi lubalazanya naye lubanga lw'ataano ku ssaawa eno mumbejja nsobola okukwata omutwalo nenguwa omuntu n'essanyu kajjajja kankubulire onfunye bulungi naye ate waliwo asobola okuba n'obukadde 10 ate ojja kuba 10 balasa kujja kwale n'oluki n'olukumi tobalaba bo bangi jjajjako abantu bakino bakimanye omuntu asamidde lubaale ng'asamidde ki lubaale alibeerawo era abazzukulu balibeera bulungi kubanga lubaale jembe limu eryalubowa n'ennambaga zibeera mpagi mu bulongo okussiza abazzukulu obubaka gwe ne bw'onogamba nti ngenda kunyaga ssente mu bantu nzimbezaako edi mu kibuga naye nga tolina jembe n'eri obeera valores era nga musebe bwemaliza wennyini awo akagamba akasembayo obeera valores naye omuntu eyawanga ejjembe amayembe aga 2 yovolaba nti lubaale kali abazungu bajja wano bagenda ne baddira bannaddiini ne batandika okutusobya nti omwana ow'empeta omuntu asikira lubaale wo ng'obadde omusamidde abeera muzzukulu era kyovolaba ne bwoba kumunoonyeza mukazi gwokola ki gwomunoonyeza kubanga olina okunoonya ekituufu ekikugwanidde kati purobulemu eyajja bebintu bagenda ne babyonona ne baddira omwana nti wampeta kati ne bajja baleeta obusobe mu lubaale wa Buganda kuba lubaale abeera n'obuko mukiddugavu kale yanziza nnyo nga tumaliriza kyolina ekibuuzo wange teri kibuuzo nga tumaliriza yadde nga
mukolo ebibuuzo bino ayagala okubyebalama naye kankireete. Mukolo yambuuzizza egimu ku mikolo egiyinza okukolebwa nga tetwawudde muwala oba mulenzi ng'omuntu atandika omwaka. Weewaawo ebiro tebinagenda nnyo, tukyali mu myenda egisooka, so osobola okuba nga obamenyerako ebimu ku ebyo bye bayinza okuba nga ate bakola. Ekisooka bijjulo. Ebijjulo ki? Gwali e Bulaaya osobola okufumbayo amatooke gafunika ag'empogola. Ag'empogola n'ogafumbirako n'ebikuta byago, n'oteekamu omugonza, n'oteekamu obutiko, nga temuli mukaawu oba vvu lya lubaale, nga temuli munnyo. Weewaawo Waliwo eyanga nti jjajja ebigambo akozesa bigumu nnyo tebabitegeera. Kati oyo waddanganganza abalangira naye asobola okukwata endeku n'agisiga mu masiikini. Masiikini njogerako oyo atalina mwasirizi, ensigo yafunza. Oyinza okusiika ebinyeebwa entungo n'omuwemba. Tuddeyo wali eri ku biri byafumbye, abiri abigabula abiteekawa. Nayita banne ne balya. Newekabaaka batukatya kamu. Omanyi ekijjulo ekyo waba nkikoze ayinza n'okukikola bw'ati n'alyako n'agenda n'ateekako wansi w'ekisiikirizi. Kyangu nnyo ekyo. Naye nga lwaki emisango gitugamba nti gabula tifu olwaliro omumbejja ojja kulya buli kimu ky'oyagala. Nanti mukama wa katono nnyo okusala ekirimi. Ennaku zino abantu beekengeera nnyo. Kati okumuleetewo omujjulo ekijjulo ky'empogola ezitali munnyo. Ajja kulowooza nti omusabirako bugagga. Omuyambulirako. Sinagenda nawala, njagala okwebaza muganda wange Mulumba. Agambye mutume erinnya lya Kato. Mulumba Kato awo mu USA. Weebale byonna byonna bye wankolera era weebale byonna byonna bye wakolera bajjajjaabo. Tojjanga okwo bakugabirire era bakuddize ebirungi obugagga fugge ng'obugulu bw'eggongolo obutabalika nga omuwundero gw'akawumpo agatandikirwako ensa y'ebirungi bakuwa ebirungi ebitakola ki ebitakomwa. Ekijjulo ekirala ky'oyinza okukola okufuna ennyama y'ebicca oba ennyama y'amaying'anyi. Ennyama y'ebicca y'embiriizi, ennyama y'amaying'anyi, ennyama y'ekisambi osobola okugyokya paka lwonna lweggwawo nga togiriddeeko. Emisango egirya vvumbe n'esiriira neggwerawo ddala n'ekola evvu ng'olya vvu. Era evvu eryo lyosobola okunuunako mu nnaku zo nga 9 oba 8. By the way, evvu eryo abaana ab'obuwala temumanyi makulu gaayo, naye singa buli mwana wa buwala ayokya ebijanjaalo nga naatera ogenda mu nsonga ze ziri ez'ekikyala n'ayokyezaako ebijanjaalo n'ensigo ez'enjawulo, evvu eryo olunaku olusooka n'alinywa livumula era lijjanjaba okuba nga ofuna enjoka enjakirizi oba ezo ezibasalirira. cramps mu luzungu. Cramps nga bw'okyogedde. Evvu eryo oyinza n'okukwata amanda agatiba n'ogateeka mu kyokunywa kyonna ky'ogenda okunywa oba kyampoomerezi oba mazzi, naye ng'ekituufu kyalibadde nti mazzi. N'oteekamu amanda neegabameka n'onywa ku tuzzi otwo n'otuyisaako mu maaso n'ojjukiza jjajjaawo nti nange nkumanyi. Onfunye bulungi. Bw'akomonta seggereeti nawe osobola okukwata seggereeti n'omusiga nti jjajjange nange kaaba kanywerenga kubanga emyoyo ginywa ebintu biki bingi. Buli gwe kyolaba ku nsi kuno kyamaanyi ga muki ga mwoyo. Tosobola okugamba nti kaŋŋende ndabe ku balwadde abali ku njolooma n'obalambula. Osobola n'okugamba nti munnange gundi wali oŋŋambye ogendako ewamu okulima ku bijja naye nga sente za transport zakubula, tikankukwatira emitwalo genda olime ku baki bajjajjaabo. Osobola n'okugamba nti ekitongole ky'olutanative nammwe mbawaddeyo akakadde k'ensimbi tekabalwaza nti muŋŋendereko mu mbuga gundi njagala kumanya ekintu gundi ne gundi. Notalina b'olutanative kwesokoola nawe oba osize nga bw'osiga mu yeekaalo
nawe noba okoze eki oba osize kubanga oba ofunye okumanya betujjayo naye lukuleetera okukola ki okutegeera ogwo guba mulimu lubaale kusoma lubaale kutegeera lubaale ensozi lubaale enku lubaale mukka kwatirawo wenyini jajjaawo siibule abazzukulu kale n'olw'ensonga eyo akadde katutimaye obudde si bulungi gyeri butuliiridde empinga naye nga njagala okwebaza mwenna badde batuwuliriza era bazze batugoberera ku show zaffe ez'enjawulo temujjanga okwo era temujjanga okwo mweyongeranga okutuwuliriza n'abadde tannafuna kakisa katuwuliriza bw'otutuukako totubuuka ku YouTube okwo kuliko akantu akagamba nti ads tozibuuka nkwegayiridde naye abeera ku YouTube ads ezo zirabe ziggweyo toziskipinga sikwe kuzibuuka tozibuuka zirabe nga ziggweyo ate osubscribinge orecommendinge n'omulala omutaginge sigana zino clips muzisalengamu mufune bemuziwaako naye ate mbasaba ekisembayo temuzifereramu bannange si kirungi kuferera mu byabuwangwa si kirungi kuferera mu byampewo kubanga kitta ekitiibwa kyo n'oyo kenyininyini kabona abakibonekeza eri abantu nja kubaagaliza eggandaala eddungi n'emirembe okufuna okuweebwa oyo yenna abadde tannatutuukako naye nkusaba omutonzi akwanirize akugulire ekyajanya nawe obenga otutuukako emirembe gibeku mmwe egy'olubeerera egitaliiko kkomo abankumiro yonna mugereka ddunda kabamigero abaseeko ekyanamiro ekirungi abakubirenga akada akataliiko nseema ey'ekkomerero kale weewaawo naffe tweyanza nnyo tweyanzeege nzikiriza nange nkusiime kuba tuyinza obutakusiima olw'okuba tukulabako naye kkiriza okusiima kwaffe kulwa ttiimu yonna olwa commitment gyoweewa n'ogituukiriza newankubadde obeera bize ffe abamanyi byokola amanyi byoyitamu amanyi obudde bwowaayo tusiimira ddala oli ayinza okuba nga awulira bulizi ddoboozi nakusomesebwa naye nga tamanyi mugugu gweweetisse naye tukwebaza byansusso ne bajja gye tusaba bakwongere okumanya okutegeera amagezi n'obuwabuzi era tusiimira ddala era tusuubira nti ebirungi n'ebigazi bijja mu maaso awo ng'obugulu bw'eggongolo Mulangana Kibinge obubaka obw'omwaka bwatuuse nabutuusizza yabatumidde n'abaagaliza omwaka omupya ng'agamba nti era ebirungi bijja ndowooza n'obubaka butuuse bulungi munzikirize nkome wano akamansukiro era akazindabyalo nkaddize Omumbejja Bikobere Farida osiibudde maliriza mwana Muzeeyi Apollo ninamu obuyinike twagala Mulangira Nakibinge gyatuweeyo ayongere okutubangulamu singa bafunyeemu akadde kubanga byali tulaba bwe yakoma bw'abaakola ki wabatandikira naye abanzukulu mbeebaza nnyo kuteekinga obuvunaanyizibwa obutulaba mu nsomesa yaffe nga tubasiza obubaka naye mufube nnyo okulaba nti mugenda mu byoto mudda mu nsozi mukume ki ebyoto ewali ekikolo n'eddagala n'okwebaka okufuna okuddamu okulaba okunoonya obwerende okusizibwa obubaka wali ekikolo neki tweyanziza nnyo njagala okuba nga neebaza mwenna abatambudde naffe okuva wali we tutandikidde ate paka wano wetugusiza show yaffe y'olunaku lwaleero mmwe ababadde nga temuyinaako kye mwakoze ng'omwaka gutandise ndowooza keekadde tukyali mu magero ag'ennaku 9 eyosobola okuba nga ate naawe obeerako kyokola omwaka gutambulire bulungi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okuba nga ate mbagaliza weekend ennungi temunywa ne muvuga tukyali mu festive season abantu mukyasanyuka nnyo obulamu bulungi nnyo era tubukuume butiribiri mbeere bulungi mweraba The Alternative Dig Talk. Real issues,
Real talk.